Aisha Nabaggala w'emyaka 21 nga gakaaba gakomba oluvannyuma lw'okujja omuliro ekitundu ekya wansi nga mu kiseera kino takyalina kyayinza kwekolera ng'omuntu. Agamba bino byamutuukako ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2023 ng'akyakolera ku ssundiro ly'amafuta ettabi erya Starbex e Luweero. Agamba bwe yali akola yawulira ekintu ekyabwatuka bw'atyo ne yeekanga n'amaguka era mangu ddala n'adduka ky'atamanya nti omuliro gwali gukutte wabweru. Ankorera ku Starbex e Luweero branch gawe nkorera era okuseera wenyine bwe nafunira obuzibu. Okusinziira ku Nabaggala waliwo ekimotoka ky'amafuta nga kino kyali kiwa amafuta mu ttanka. Omuliro ne gukwata kyokka abeera adduka olupiira ne lumutega era bw'atyo n'agwa mu muliro olwo yenna ekitundu ekya wansi ne kijja. Agamba bamuddusa mu kalwalirako kumpi kyokka ne bamugoba okumutuusa ekiruddo. Ategeezezza nti okuva mu mwaka oguwedde azaapookya n'ebisago nga kati takyasobola kuwulira wamu n'okutambula nga n'emirimu gyonna gikolerawo. Amagumba gonna gakakalabye tekasobola kwegolola sikini ensiiwa enkovu zimba zonna ne zinuma muno mwonna tewasobola kwegolola nti ogulu wankole bwenti. Saidat Komulembe nga maama wa Nabaggala agambye nti takyalina kantu konna kasigaza nga buli kintu kyonna yakyetundako omuli ekibanja n'ebisolo nga kati takyalina wadde ekyokulya nga n'akazigo mwasula mu kiseera kino batandise okumugobamu. Omwana tasobola kufuluma wabweru mala kumusitula ne mwannyina yali yeeyiya ng'alina akalimo gy'akolera ako kati yakaleka ebibanja mbitunze biweddewo nali nyina obubuzi nimbutunda buli kimu kati neewoze mabanja gandi mu bulago. Agambye nti yadde byonna byaliwo naye yali mukama we talina kyali abawadde wadde nga bamutuukiridde enfunda eziwerako. Nampaayo obuyambi wiiki 2 n'alekeraawo nga mbeera nkuba amasimu takwata lwakikutte ambogolera. Saidat agamba nti yagezaako okutuuka mu b'obuyinza nga naye yavaayo buggo. Omwana yali amaze senior 6 ng'ali mu vaaka ebyamutuukako byebyo badde nsaba bannange abazira kisa mumpa obuyambi bekikwatako bannange abanamateeka bannange gavumenti eramule. Nasaasira Fiona ngo naye yali mukozi mu kampuni y'emu ayogedde okunyigirizibwa kwe basanga. Nagamba Franco nti njagala contract nangamba nje editing enjimuwe nenje editinga nenjimuwa naye bwe nagimuwa omwami oyo teyanziriza kopi kati nze nensigala nkola ninda omusaala tebansasula neninda ekiddako sikiwulira tewali any communication. Geoffrey Serumaga nga yayamba Nabaggala agamba nti enfunda nnyingi bwe bakubira mukama waabwe Namanya Franco abawe ku nsimbi okujjanjaba Aisha bajja ku bujja nga n'ensimbi ezaakozesebwa ku Aisha mu bujjanjabi obwasooka teyazimusasula. Zasasula Aisha okumujja ku mpologoma talina wadde n'ekikumi kye yatuwa n'ezimmotoka yatujja ku mpologoma okututwala talina wadde n'ekikumi kye yatuwa. Nakozesanga ssente zange naye nga numirirwa obulamu bwa Aisha. Namanya Franco agambibwa obutafa ku bakozi be bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu. Essimu agiggyeko bujja. Waliwo omukyali yajja wano ku ofiisi zaffe ng'atugamba nti nno omwana we yali akolera ku ssundiro ly'amafuta lyo ery'e Luweero n'aggyirawo omuliro naye tewamuyamba. Nsaba bwenkanya bannange omwana wange nanange omwana wange Aisha. Bisi Navuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.